tubebaza mwenna abantu abazze okuwerekerako ku nsonga eno n'ababaddewo okubugiriza Hajji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeeza era terubadde lunaku lwakweyimirirwa. Oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala, naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'Okumu gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kkooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda. Naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji Ali kiteeka okubeera era ne mu kkooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna mwandize buzi n'obujulizi oba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera. So bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kkooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 bwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizeerwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno, bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye nti tujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kkooti nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kkooti nga bwe bituwadde. Buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba wali mu High Court mu Criminal Division. Nsaba Katonda abatukuumire. Oludda oluwaabi lugamba terunaba kwetegeka bulungi. Terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala. Nga bw'okigaye nti oludda oluwaabi lutegeezezza nti terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogambye. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira, kubanga toyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba yaguzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe. Mwebale nnyo. Wuuyo mwenna mumulabye. Embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako, mwenna mumulabye si wa kyama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mtu wasoka kuingiza saidia mtile dukaji wa ulinzi. Waddembe kwantente yantuukirirako naye sikirinaako buzibu. Waddembe ndi open simusalira musango gonna naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nannyinnyonnyola ensonga ye sirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu. Waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira tetugyogerako sewaliwo obuzibu mwekira. Waliwo ekirala? Honorable, omukyala yagambye wagezezzaako kumutiisatiisa. Ekyo si kituufu. Of course ekyo si kituufu kuba siinawe musanga, siina namba ye ya simu, sinkanangako naye. Kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya nti ekkubo eryaffe eryo liggule. Bw'aba alina ky'ayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango.
ffe era ng'abakulembeze naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hands. Ate ekirungi ye yali ebweru era singa yayagala okunoonya Honorable Nsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza. Nina ekibuuzo taata, lwaki omuloopa atalina access ku kizibiti? Wangi? Lwaki yaloopa omusanga atalina access ku kizibiti? Ebyo ojja bisanga mu kkooti, ebyo tetuyinza kubyogererako wano. Sebo weebale nnyo ekibuuzo kyo. Thank you very much. Agitogwamu maanyi baba. So oludda olwabi lutegeezezza nti terunnaba kufuna bujulizi bumala. Okusaba kkooti bangu nti bwe bandireetako omusajja ono nga baweza embeera bwetyo bwegera mu maaso n'okubanga updates zogera mu maaso n'okuba kkooti bwetyo bwebadde efaanana era ng'abantu bangi nnyo bazze ku musango guno okubaawo ng'abajulizi okulabika nga Hajji Ali Mwizeye alabirira ddala ensonga bagoberera ddala amateeka ng'oba oli awo bawulira omusango. Kakati ba bloggers bannamawulire abangi abantu ab'enjawulo basekinnoomu oyinza olowooza nti abadde munnabyabufuzi omuntu gwe bazze okuba nga balaba oyinza olowooza nti munnabyabufuzi okusinziira nga bwe kiriko embeera bwetyo bwegera mu maaso n'okubanga etambula. So njagala okitegeera bulungi nnyo nti buli muntu yenna ku ground kwali era abantu bangi nnyo. Wafulumaatya njagala kubuuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yeetusa bwati eriso n'ogira bwoti n'otula ku simu ye bw'okikankana yalikutolokako atya mukazi gwe yakutolokako atya mu bantu bonna ebikazi ebicuucuulu n'alondamu omuntu bulamu mukwata waki mubakwate bonna mubakwate bonna mulina oludda lwe muwagira afande oli muntu mukulu oli w'amayinja oli w'amayinja mujje ku bantu wamma afande webale eyo professional kyekola na babiri bikataala wamavaayo mukunja amavaayo genderi wamma afande eyo professional kyekola tumanyi Siro. Njirina mukunja njirina yeno yegamba walo jenda byenge gudde wali no sika bampani wama afande mayinje yo professional bwe inokola oyo mayinja ye professional bwe inokola mukwata mukolera bwe bitunula oloza tetwasoma ffe bakulu mureke kubanza bali kote gende mmaso we are from different professionals. We are from the different professionals. Temututagalirako namwe. Oloza ekoti yonna eri ku muntu omulowooza wano bulimba namwe mukyamuli basajja enkera bajja kuteekako omusango gya ggulu nabe emisango ekabagiraba namwe mugiraba bakazi manyi batuyigiriza tuli bavubuka manyi batuzibye mumakomera bali tebalina bakazi bala mumanyi abantu batusibidde mubigoberera miriwa tulwanirira mwe bino si byabufuzi ekirungi bino si byabufuzi ku mulundi guno si byabufuzi guno omusango gutugasse mu byonna mu political parties zonna weewaawo gwe munnayuganda agera mu maaso n'okubanga otugobera ku Next Edition TV embeera bweti bwegeze mu maaso n'okubanga eyimiridde agambye nganze emisime yawe ndi okubanga ngenda mu maaso n'okubanga nkutuusaako enteekateeka zonna nga bwe ziri olunaku lw'olwaleero kitegeezeddwa nti era kikakasiddwa
nti Hajji aleeteddwa mu kkooti akawungeezi k'olunaku luno amakya g'olunaku luno olwaleero, era kikakasiddwa nti agenda kukomezebwawo ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera ate 13 omwezi gwe tuddamu. Naye nga okusinziira ku munnamateeka we nga bw'owulidde oba bannamateeka be bategeezezza ensonga bwetyo bweri. So tukyagera mu maaso n'okuba nga twetegereza embeera bwetyo bwe badde ayimiridde ku kkooti, era njagala kukakasa ebyobugagga bwabwe neno kooti nto batwale mu kooti enkulu tuwulirize omusango ogwo. Hajji Katonda ali naawe. Baduulire mami, baduulire Agenda kwebaza bannayuganda mwenna abawangalira mu ggwanga Uganda Katonda wali mwenkanya nkulize tato tetumumanyi naye kituleese olwale guno gwabayinze dda nogujja batagazi baade babita byakusaaga nogujja batagaza guno kyebalabye olwali nabo kibakasiza nti ku luno tugana kweyambula abakazi keka Obuuza omukazi yamugwa nembuuza ebibuuzo byennyini gwe wesirikire obuuza omusajja leero aja ati guno jagguulira asaaga watusanga tulaba anti wayagala mawulire kati ojja gafuna tugakuwadde. Ye taata wa Neshago Munnayuganda ngoberera bw'atyo beyatambudde nabo nga naye ava ku kkooti. Ate nga naawe oli musingo maatha single mother na yo obubi bususe mu basajja ate nga oyagala Hajji mwagala naye bwoba ajja kufumbirwa abaana bo lekeri na mutana nga mutuba rabirira omwana omwana n'omusibaka ekyongeera ky'omuntu mbu yakwata omwana wo mukazi gwe watuswaziza nnyo baffe basingo maatha babadibizza nnyo abasajja mutibya ebikazi ebisajja abaana b'abendi bali waka baagala kufumbirwa naye tebalina bufumbo bubaka ki bw'olina eri Hajjat Zuula Atatuzuula ya oyo muti sina bubaka bwe agenda magombe geye kyamulidde yakireka naye kyamulidde